Omubaka wa Bujeremani mu Uganda Mathias Shaw alaze obwetaavu bwa gavumenti okwongera amaanyi mu byobulamu okusobola okwetegekera endwadde ezigwa obugwi. Okwogera bino abadde ku mukolo kwatemedde evvunike ery'okuzimba ekizimbe ppya ku ddwaliro erijjanjaba amagumba erya Kosu erisangibwa ku Lwentebe. Ebyobulamu mawanga gakyakula kukyali kusomoozebwa kw'amaanyi era nga byetaaga okukolebwako ennyo. Byogedde omubaka wa Bujeremani mu Uganda Mathias Shaw bw'abadde atema evvuunike ery'okuzimba ekizimbe ekipya ku ddwaliro ly'amagumba erya Kosu mu disitulikiti y'e Wakiso. Ategeeza ng'eddwaliro lya Kosu bwe liweereza abantu kumpi 1,200,000 ekintu ekiraga obwetaavu obw'okwongera okuligaziya. So the new rehabilitation centre will significantly expand the range and depth of COSU's services, especially to children with disabilities from vulnerable communities. Alaze obwetaavu bwa gavumenti bulijjo okwongera amaanyi mu byobulamu okusobola okweteekera endwadde ezigwawo obugwi ne batabawo kasatiro k'amaanyi nga zibaluseewo. George Dugumu okuva mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nga abantu abaliko obulemu balekeddwa nnyo emabega era ng'atubuulidde nga minisitule bwegenda okubala abantu abaliko obulemu okusobola okulaba nga bateekerwateekerwa bulungi. And so as Minister of Health, we have taken a deliberate effort to do what we call a STARS assessment. There's a systematic assessment of rehabilitation services in this country. Akulira eddwaliro lya Kosu Dr. Andrew Muleredu ategeeza ng'ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 56 obwa Uganda bezigenda okukozesebwa mu mulimu ogwo. The total cost of this lab is $3.6 million. Mu ngeri emu gavumenti ewabuddwa okwongera amaanyi mu tekinologiya nga kyakuyambako ku byenfuna by'eggwanga okulaakulana. Okusinziira ku bakugu ensangi zino abantu beetanidde okutunda ebintu ku mutimbagano nga waliwo obwetaavu obw'okwongera amaanyi mu tekinologiya. Mulangawiriramu wa Velox Solution agamba nti buli bantu bwe bateeka ekintu ku mutimbagano obutale bubeera bugaziwa ssaako ne ssente gavumenti zeefuna musolo okuva mu bintu ebyo. Singa mba ndi mukozi wa nsawo ne nziteeka ku mukutu ku platform e Uganda abaziraba e Kenya abaziraba owe Kenya asobola zisasula owe Uganda asobola zisasula buli katale bwekeyongera n'omusolo gavumenti gwe yandijje ku bantu gweyongera kubanga n'ebitundibwa byeyongera kuba n'akatale kanene. Omukolo gw'okutongoza enkola eno gwetabiddwako abakungu okuva mu banka y'ensi yonna nga nabaaniriza enkola eno ne bategeeza nga ajja okuyambako ennyo mu nkola eno. We keep interacting together on it. It has been great. And let us continue to work together to drive the economic growth and the financial inclusion in Uganda. Ye ssente wa bulwanyi lw'okwose nga Henry Kajubi ng'ali wamu n'abaana badduukiridde abaana ku kyalo ekyo n'ebikozesa mu masomero. Bino mbaddemu ekkalaamu, ebitabo ssaako n'ebyokulya ng'abaana babadde babigabira bannaabwe. Kajubi asinziddewo n'asaba abaana okwekwasa Katonda era n'okuwangayo obudde bagende basabeko. Mu kutya Mukama baatugambye amagezi gakola ki? Olw'Essande mulina okugendanga ku kyaki. Sise maama wagamba nti ngenda mayinja gwe mugambe ngenda ku kyaki maama. Wanya na Sheri Kajubi ku lwa banne awulidde abaana banne okubeera abawuliza eri abazadde ate n'abasomesa abeera abaana ab'empisa. Buli kye tukola tulina okuba abeegendereza, tetulina kubba bintu by'abaana ku ssomero nti omuzadde takuwadde tolina kubba, olina kumusabira funa ssente akole ki akikuwe. Dakiika ziri 13 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi. Tukyagendera ddala maaso n'amawulire agabuutikidde tukuyasooka tuwumulemu kwemuwona ekitundu ekyokubiri.